mu maka ga bakadde ba muganda waffe Alex Waiswa mu Fumbiro. Tumaze okubanga ate tutuukawo okuyimirira naye mu buli embeera mu buli kigenda mu maaso. Tuli Kitende mu maka ga bakadde be abakungubazi bamaze ate okubanga batuuka okubanga tuyimirira ne Alex Waiswa mu mbeera gyali. Mwenda kusaba otuuka sooka osharinge video bw'otuuka nkusaba sharing a video. Tuli maka g'abakadde be wano Ekitende. Mukyala we yavudde mu bulamu bw'ensi eno amakya gakeseza olunaku olwaleero abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya kansa. Muganda wange mpuliriza nawandaba Alex Waiswa mu Fumbiro atisse muganda we obubaka obuteesa obukambwe ennyo. Muganda we agenda kubanga abutuwa mu maaso awo. So Uncle Sama Uganda yagenda kubeerawo okubawa updates zonna na buli kimu nga bwe kigenda okubanga ate kitambula. Banga ddene nga sibalabako nga sibawuliza naye nga mbalamusizzaako nnyo mikwano gyange bataata ne bamaama bassebo ne bannyabo. Mawulire amalala getufunye ku muganda waffe Alex Waiswa mu Fumbiro ku mbeera gy'alimu tegeezeddwako nti bwagezezzaako ababaddeko mu kkomera nti bwagezezzaako okulaga obulumi bw'alimu ate atereddwako empingo ku mikono ne ku magulu. Alex jukire mabegakaawo yasaba omulamuzi ateebwe ajje ajjanjabe mukyala we. Omulamuzi n'amuma bbeero. Omukyala n'asaba baawe bamuwe bbeero ajje asobole okubanga amujjanjaba. Ssente zibadde mpitirivu zibadde bakozesa buli lunaku okubanga bajjanjaba mukyala wa Alex. Era nitutegeezebwako nti ne akawunti za Alex zaali zaggalwa so nga omukyala tebasobola ku accessinga kasente konna kubanga ajjanjabwa. So nti kitegeeza omukyala afiiridde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. So afiiridde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu bamaama ne bataata, era n'omwami asigadde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Nakulabako muganda wa Alex twogereko naye addakiika ng'emu tulabe kye kyatugamba bataata ne bamaama. So eno yembeera Michael njagala kato. So yeno embeera nga bweri mu kubanga ate etambula mpolampola mu maka g'aba Alex. Tugenda kumanya enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubanga ate zitambula. Tugenda kwogerako ne muganda we Kato atubuulire yo kyekiro bwere. So muganda we tugenda kwogerako naye atubuulire embeera Alex gyalimu so ngenda mufuna nkamaliza simu. So kyekyo oyo ye muganda we Kato. Tugenda kwogerako naye atubuulire embeera n'enteekateeka nga bweri era nga buli kimu kigenda okubanga kitambula. Abaddeko mukomera Kato era Alex ayina bwamutisse obutawooma yadde agenda kuba na abutuwaamuko. Tugenda kwogerako naye atubuulire n'omukyala embeera gy'afiiriddemu baganda bange abataata ne bamaama. So kyekyo ekiri mu kuba nga kigenda mu maaso. Bulumi bungi eri famire amaziga na biwoobe byebiri munda wano mwenna batulaba n'abatuwuliriza. Yenze omwagalo w'abangi Uncle Sama Uganda Taata Kisolo. Nze ndiwo okubanga mbawoleza. Njagalako olaba naffe bonna naddala bannankyukakyuka okubanga tubeerawo tulage famire ya Alex Waiswa nti ayina abantu basobola okusiba Waiswa naye ate tebasobola kumalawo abantu mikwano gyange bataata ne bamaama.
basobola okusiba Waiswa nate tebasobola kumalawo famire ya Waiswa. So nga National Unity Platform tuli famire ya Waiswa. So ngenda basaba yonna gye muli mujje tubeerewo ekiro kya leero tusulewo nga tulaga ate obumu nga tulaga ate emizi nga tulaga ekibiina kyaffe enkola yakyo nti tuyimirira ku baganda baffe kati Waiswa akaseera kali mu kano okubanga twongera okubanga tuyimirirawo baana ba maama. So tuddeko wano watawogana nnyo oba so tuddeko wano so batata ne ba maama mbalaba muli bayitirivu nnyo ono ye muganda wa Waiswa. Abantu balyetaze okumanya mu kusookera ddala Edith abadde process y'okumujjanjaba ebadde etya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi nga gwabaddewo? Twategeera obulwadde bwe ndowooza mu 2020 era nga okufuna signs mu 2025 so netandika okulwana obulamu okusomesa okwali kungi naye netumanya nebaza nnyo baawe selflessiragerayo mukazuuku. Sorry. Nobadde kanali okujjanjabe ndowooza tambula naye tutuuka n'okulowooza nti awonye abaali batusuubiza nebakwata Alex olwo yali agenda mu saiko esembayo eyaki eddagala nga ate batugambye nti erisembayo alolere nga she's free naye after a short period of time probably maybe ne bazuula nga ya other challenges so netulwana mwami taliwo a bit stressful paka batugenzeeko. Olunaku olwaleero mukyaliddeko Alex Waiswa Mufumbiro. Ensi yali etaze okumanya amawulire gano gamulese mu mbeera ki era kikyabagambye mmwe nga famire bwe mumusanze oba mumusinkanye mukomera? Kiruma kitabadde omusawo esembayo yamukazuula kimuuma nnyo naye ali broken bounce back yasalawo ekisazeewo twamutegeeza kusiima kyalasiima tukola kino kyetusobola abadde alina abasawo Alex weyeesiga era bwe twamuwa. Sorry, mulongo ngenda soka nkulekamuko nsaba okonsonyiwa kansoka nkulekamuko ku mbeera gy'olimu ndooza nja kuddiyako masaawo ngo okakanyeemuko. Batata ne bamaama munsonyiwe. Lord Mayor amaze okubanga atuuka mbeera gy'alimu maziga so sinza genda maaso nga mujja ku interview ku maziga galimu basebo ne bannyabo munsonyiwe mbosonyeka nsooke muleke ne tutegeezeddwa adagenda tugamba bingi naye amaziga galimu kumuyitamu kubanga yabadde ajjanjaba mukyala wa muganda we so agenza okutuuka nga waali nga buli kigenda mu maaso nga akiraba. So Lord Mayor Ronald Nsubuga bali mwezo amaze naye okubanga atuuka. Ekisinga okumuluma eri ekibadde kyogerwa okubanga Edith akutuse nga Alex tamoli wabbali oba nga tamujjanjabye mpaka ku ssaawa ate esembayo. Batata anda bange abatulaba n'abatuwuliriza yenze ankosama tata Kisolo nze ndiwo okubanga mbaweereza embeera nga bweri mu kubanga ate etambula. Tuli mu maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wetugenda okubeera era wetugenda okusula
okubanga tuwa ensi update ku biki ebiri mu kubanga bigenda mu maaso. Mikwano gyange bataata ne bamama basabo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mwetulaba tugenda kubeerawo tent tubadde tuli muzipangapanga obutebe kwegamba tugezako kulaga famire nti Alex taliiwo naye ate ffe tuli wamu nabo mu mbeera gye bayitamu, tuli wamu nabo mu mbeera gye balimu, tugenda kusulawo era obuugi bwo mbagambye maaso nti nabo ngenda kubufumba. Muganda ffe Mukiibi waali batamumanyi bamuyita Mukiibi oyo akola ku YouTube eyanyaffe Uganda. Masawo tuli mu nteekateeka ne muganda wange Masaba okubanga tutandika YouTube eya Sama Uganda Media okubawanga updates ku buli kimu ekigenda mu maaso. Basebo ne banyabo batata ne bamama. Kale Lord Mayor bagenda kabasooke bamutwale asooke alabe famire ate ne Lord Mayor naye agenda kutubuuzaako mu maaso awo era naye atubuulire kyekyalowooza okuba nti Alex atuuse okufa nga takkirizibwa kubanga ajjanjaba mukyala we. So kyekyo batata ne bamaama baganda bange bassebo ne banyabo abatulaba n'abatuwuliriza. So ntegezeddwako nga bwe mbagambye lwakuba nti katamaanyi gamuwedde naye nti muganda waffe bwagezezzaako okulaga embeera etali nnungi ateereddwako empingo ku mikono ne ku magulu ate nga ali mundera mu kaduukulu ke. So kati teberezaamu obulumi obwo ng'ofiiriddwa omukyala. Alex yasaba emirundi mingi nnyo okubanga ate nga awo babbeiro ajjanjaba omukyala. Baleeta empapula zonna eziraga omukyala nti embeera gye yalimu yali mbi esembayo nga yeetaaga bbaawe. Abasajja bano batata ne bamaama baagaana okumuta era ne bwe yagamba okuwaayo pasipooti ye okubalaga nti agenda bbeerawo ekigendererwa kya kujjanjaba mukyala baagaana. Singa okwenyamiza era kitwawuliddeko imbo ate ne akawunti ze ku bali bajja akasente kali kajjanjaba omukyala nazo ne ziggalwawo. Kati ndi bamuliko omukyala nga tewali kyakola okujjako okufa obufi era oba oliawo ekigendererwa kyabwe kituukiridde omukyala n'afa. Tutunuulidde abantu bangi nnyo ababadde bava mu bulamu bw'ensi eno ewatali muganda wange nga tebalina musango. Bangi nnyo abateddwa ne watabaawo report ekolebwa. Alex talina gwe yatta, muganda wange Alex talina gwe yatta. Alex talina muntu bwe yali atuusizzaako bulabe naye kiruma nnyo okubanga Alex ali mu kkomera ewatali musango. Twalabako abatta abantu Kasese bangi nnyo ne watabawo fayiro efuluma. Twalabako muganda wange bagiyita Mukulama Masaka mwajolirako side zeeyo mu Mambuka abantu abasukka mu 68 we baggalirwa ate ne bookyebwa. Okitegeera ewatali musango teri ripooti ekoleddwa. Baganda baffe bangi bazze bafa nga tewali ripooti ekolebwa naye Alex atatangako muntu, Edi Mutu atatangako muntu, Akirewa atatangako muntu. Bali mu kkomera ate eritali nti bali mu normal prison, bali mu upper prison. Gwe atamanye upper prison wange lubeera lusenge, baluyita lusenge. Tosobola ku accessinga mpewo, tosobola oba olaba mu bbanga wokka. Tulina kirala kyonna ky'oba olaba okujjako oba n'empewo ofuna ya mu bbanga yokka. Toyina kintu ky'osobola kulaba ate nga wakuumibwa butiribiiri bateekebwayo bali ba high criminal. So Alex gyali ne baganda baffe abo abalala Edi Mutwe n'abalala gye bali ewatali musango. So kyekyo kiri mu kubanga kigenda mu maaso. Tuli mu maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wano Ekitende wetuli wetugenda okubeera wetugenda okusula mpaka ate nga okuwerekera omwoyo gwa Edith Mukama Katonda gwe yajjuludde ekiro kya leero nga tuguwerekedde. Tusaba Mukama Katonda Edith amumuze mirembe amusonyiwe ebyamusobako yadde afiiridde mu bulumi naye nga ebisinga era bagenda kubyogera yadde nti tusaliddwa nnyo akato okwogerako naffe ate nga yakutusa kutusedda. Oyo ajjanjabye muganda we akwasaganyiza ebya kampeyini akoze buli kimu naye Mukama Katonda
n'asalawo bw'atyo ate Edith n'amujjulula mu bulamu bw'ensi. Ngaffe aba National Unity Platform tuyimirira ne famire mu kunyolwa kwe balimu mu mbeera gye balimu. Tusaba abakulembeze ab'enjawulo bambi muveeyo mujje tusule wano bambi. We respect you so much. Ne tubasaba olwa Alex Waiswa muveeyo bambi. Abakulembeze be nakalabawo omukulembeze omu yekka ye Road Mayor Honorable Ronald Nsubuga bali mwezo Saalongo yekka we nakalabawo. Enamba ya Sama bwe ayagala okudirectinga eri 07004 9 15 69 07004 9 15 69 ate MTN eri 076 95 25 83. Ezo ze namba zange ziri ku WhatsApp koka we ayagala okudirectinga ojje tubererewo Alex tubererewo family andabyeko Honorable Masaba gubabba akalulu akebutiru naye mulabyewo. So kyekyo Uncle Sama Uganda wendi okubanga enteekateeka zonna na buli kigenda maaso tugenda kuba tukibatuusaako bassebo ne bannyabo bataata ne bamaama. Baruwa nga bwe yawandiikibwa Pawulo eri Timoseewo ey'okubiri essuula ya 2 okuva ku lunyiriri tujja kutandikira ku Lw'omunaana. Baruwa ya Pawulo eri Timoseewo essuula ya 2. So batata ne bamaama mikwano gyange mikwano gyange basabwe bakyali mu kubanga kigenda mu maaso. Tata wa Alex yoli ng'olengera oli bonna bali mu kunyolwa. So tuli Kitende bwe tuli mu maka gaabwe tugenda kwongera okubawa buli kimu. Bwe mbasiisa wano ku Facebook ngenda kubeera ku TikTok eya Sama Uganda Media. Ngenda kubeerayo ku TikTok eya Sama Uganda Media. Tubasaba mujje muyite bambi mutuyambe mikwano bambi mujje tulage Alex Waiswa Mufumbiro love. Ne mukomera gyali amanye nti aba NUP bemanyi ne besimanyi babaddewo amanye nti babaddewo. So mbasaba busabe mikwano bambi mujje tubeerewo ku lwa Alex Waiswa Mufumbiro bataata ne bamaama. So kyekyo yenze Uncle Sama Uganda Daddy Animal nze ndiwo okubanga mbaweereza updates ku kiri mu kubanga kigenda maaso. So mbasaba mubeere ku mikutu gyange ogwa TikTok n'ogwa Facebook gyonna giri Sama Uganda Media kw'ossa ne YouTube eyo gye tugenda okubanga tubaweereza buli kimu nga bwe kigenda okubanga kitambula. Ayisa wakati ekigambo eky'amazima naye ebigambo ebibi ebitaliimu ebitali bya so kati kyekyo obyewalanga kubanga wano ge maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wano Ekitende wetuli for now wetuli obudde buno mu maka g'abakadde be wetuli. Bode ya Edith tenaba kubanga etuusibwawo naye nga wetuli kale kati mugenda kunzikiriza nsooke mbaleke mpiteko ku TikTok eya Sama Uganda Media. Yonna njagala baweerezayo update yonna njagala kuyitayo nga Taata Kisolo okubanga mpeerezayo abantu update. Kati mukkirize nsooke ngendeko ku TikTok ate nkomewo. I love you so much. Mwenambagala nnyo bataata ne bamaama. Ayi Katonda Wanadanga masome enamba y'okulagirira oba enamba ya Sama yo mugimanyi 07004 9 15 69 07004 9 15 69 ate MTN eri 076 2 95 25
83 0704 15 ne 07629525 abetaga obalagirya kozere ku WhatsApp kokka direct totawaana. Kale kati mukirize kale kasoka ngendeko mu fumbiro nsoka nkyuseeko mu boogi ate ngendeko ku TikTok. So kyekyo batata ne bamaama basebo ne banyabo mbagala nnyo yenze Uncle Sama Uganda munsonyiwe mabega mbadde mbuliriddemukko nga nyina byempitamu nga bizibu nnyo yensoka kimudde Uncle Sama timumulaba ne yakomyewo. So kati kyekyo mukirize ngende ntabulimuko katonyo mu boogi bw'abakungubazi ate ngenda kuba nkomawo nga mpita ku TikTok. N'atutumira omusumba Reverend Kato era nsaba tumwanirize yagenda okutubeewa omwoyo mu kiseera kino. Buli muntu yenna mu kiti kye nsanyuse nnyo okulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale tugenda kuyimba oluyimba atugenda okuwulira embeera bwetyo weeri abo boolaba maka ga taata wa Alex Waiswa Mufumbiro era olabye twin brother ayogera amaziga gamuyitamu kubanga yabaddewo mu kaseera ako konna muganda we nga musibe. Ebintu tebimwanguyidde ali eno naye obuvunaanyizibwa butudde kutandikira ddala nga bakakwata Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kampeyini yeetala anoonye nominations buli kimu omusajja wattu ono yakibaddemu Kato paka olunaku olwaleero mukyala wa muganda we ababudde ku maaso. So naye nga omulamuzi yooyo omukyala yooyo yadinayinga Alex Waiswa Mufumbiro bail y'okubanga yalajjana nnyo agenda ataasa obulamu bw'omukyala we naye omulamuzi oyo bamuyita asiimwe n'akalambira era ye yagamba nti yagamba omukyala nga azze nga one of suralities abaali bagenda okumweyimirira n'agamba nti mbadde nsaba bawange mumuwe bail ndi mulwadde ate eddagala ly'emmira liri expensive buli wiiki. Omulamuzi oyo n'amuddamu n'amugamba nti tujja kusooka twekebejje documents ezo eza medical documents nti oyinza okuba nga z'oyina zakunnasa yono naye nange tweyongera okuba nga tugumya okusabira ab'enganda n'emikwano era program tujja kuba nga mpolampola tubikutuusaako nga webitambula gwe kikulu weeyongera okuba nga weekomedde ku NCK TV teweerabira kuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bisigadde tukomawo nabyo tovaawo.